kitabuli ky'omuziki dakika 5 zezisigaddeyo okubeera nga tuyingira essaawa ennya tukwase Rebecca Jingo naye nga ye presidenti wa Brazil Jair Bolsonaro bamusanze mu covid era mulwadde muyi sawa yonna bagamba ayinza okufa kubanga emyaka gyalimu 65 abalwadde gibayisa obulwadde bugikwatako gibuyisa bube mwakanulira amaaso kwagafe no tutadde ku bunkingi kojoza mbo Brazil Bolsonaro kuntukole tutya Jair Bolsonaro yomu mu Brazil ababadde basinga okuwakanya ekirwadde kino tekiriyo ngaseka kasa ngabo owulira ono Magufuli naye bwakiwakanya kinamala bakundiri nakikakasa nti gye kiri ngabo olaba ne Trump naye yatuuka ekiseera n'agamba mulabika munimba ekirwadde kino abasayansa oba munimba kakati noono owa Brazil abadde akiwakanya kati bagamba nti obulwadde bwe bubi nnyo era sawa yonna bwe bamubika nti afudde ensi teyewuunya ayinza n'okuba yafudde anti emyaka bagenza okulaba mu nsi yaabwe ng'abakwatiddwa ekirwadde ekyo mu myaka 65 ne 66 abasinga balizira kumwa nabagamba kakati ne pulezidenti waffe ali mu myaka egyo ayinza okuba naye sawa yonna oba bamukowa bukoyi kubanga oba mutunuza mu ntane sawe no ngakyaliwo okuwadawadako ye Magufuli tanagenda kulambula ko Bolsonaro kulambira gyalimu ayinza naye mukimukwata